omulabi waffe tukwebaza okutugumiikiriza ne tutataaganya mu mpeereza yaffe era n'otulinda olabe ebigenze maaso mu ggwanga. Nzize n'agataliiko nfuufu nze Sanyu Robina Mweruka nine munange Mebbo mulungi bwe tugenda okutambuza kaliro sokolaba ebikulu ebikozaga olunaku olwaleero n'oluvannyuma nkomawo nago mu bujjuvu. Ebikulu mu gataliiko nfuufu abawagiddwa. PDB chalenga tonto kati ali ku mutindo gwa yonna abasuubuzi mutusange kiwatule oba ku 0752 yengeri gye baziyizamu okusaasanya akawuka ka siriimu. Ate ggwe Pulezidenti Museveni atemye evvuunike okuzimba oluguudo lwa Kira Kasangati okutuuka Matugga lwakumalawo obuwumbi 200. Sente zonna za gavumenti ya Uganda eziva mu misolo gye musasula zigenda okukola projekiti eno. Ab'ekibiina kya NUP bagumizza abawagizi baabwe Gyebatatuuseeko nti bajja essaawa yonna. Olunaku lw'enkya tugenda Kalangala. Omujaasi wa UPDF yakubye abantu amasasi n'attako basatu bamukutte. UPDF yeetonze. Sasa kwa gakuba kamanda we ne tenti yagikubye ne mundu yaffe nefuna damage ya section kamanda we. Ettima omusajja semunne lwa kibanja naye ne bamutta. Tusagaliza njye mwebuze bineka twafuze kizibu ku kyalo. Mu baganda be mu batabo ku kyalo afuka kizibu kutuukaawo. Kale agataliiko nfuufu ag'obudde buno katugatandike ne Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni atongozza omulimu gw'okuba oluguudo oluva ekyali wa Kira Kasangati Matugga koransi nga lwakwementa obuwumbi bw'ensimbi 200. Pulezidenti Museveni atemye evvuunike ery'okutandika okuzimba oluguudo lwa Kira Kasangati okutuuka Matugga n'ekigendererwa eky'okuyambako okwongera okumalawo akalipagano k'ebidduka naye ng'okusingira ddala kwongera okukulaakulanya ebitundu ebyo. Museveni abantu bamwaniriza mu bungi nga bawanise ebipande nga bamusaba ayogereko gye bali wabula kino tekisobose. Abategeeza nti amateeka tegamukkiriza kwogera nabo wabula bamulinde ku radio ne TV era n'atema evvuunike n'agenda. Tetukkirizibwa okwogera eri abantu abangi nga bemuli naye ngenda kwogera mu radio mulize radio. Okusinziira ku minisita avunaanyizibwa ku by'entambula mu ggwanga General Katumba Wamala oluguudo luno luweza obuwanvu bwa kilomita 21 nga lwakuwemmenta obuwumbi bwa ssente za Uganda 200 ezitali nneewole era nga lwakuzimbibwa okumala ebbanga lya myaka 3. Sente zonna za gavumenti ya Uganda eziva mu misolo gye musasula zigenda okukola projekiti eno. Oluguudo luno lugenda kuzimbibwa ku mutindo gwa waggulu ennyo mu mitendera gya mirundi 2 era nga lwakuteekebwako amataala lonna n'enkulungo nnya okuli ey'ekyali Wajjala, Kira Kasangati ne Matugga. Matugga wabeerawo traffic jam y'amaanyi ate abantu bangi bakozesa nnyo ekkubo lino lisalako kinene bw'oba ojja eno oba ogenda Ntinda lisalako kinene kale bwe linaaba likoleddwa tusuubira lijja kwongera okendeeza ku mujjuzo gwa traffic. Omubaka wa munisipali y'Ennansana Robert Kasule Sebunya asiimye Pulezidenti olw'enteekateeka ey'okubazimbira oluguudo luno n'agamba nti babadde batawaanyizibwa nnyo enfuufu so nga ate abantu bangi abeesenza mu bitundu ebyewakisa abalukozesa. Section eno esoose tusuubira nti ejja kutuyamba n'abantu ababadde bakolera mu Kampala nga tukeerewa n'okutuuka mu Kampala tujja kutuukangayo mangu oba ne offices okutandika okujja oludda luno zive mu Kampala zijje mu Najeera zijje mu Matugga. Mu kusooka Pulezidenti atongozza okuzimba ekijjukizo ky'amagye ekya National Military Museum e Katonga nga beetegekera ebikujjuko eby'emyaka 4 bukyanga eggye lya UPDF litondebwawo. Ekijjukizo kya kumalawo obuwumbi 10,000. Pulezidenti alaze essanyu olw'ekirowoozo kino n'asimba n'ekifo ekiteereddwa nti kuba balungi okusikiriza ebyobusuubuzi. We also celebrate all those who made a contribution, the fighters and the mass of Ugandans whose support was invaluable for the success of the struggle. Indeed, Ugandans have all the reasons to celebrate the 40 years of UPDF because over this period, the National Resistance Army, which is now UPDF, has made a lot of fundamental achievements in securing the lives,
property, and indeed the future of the people of Uganda. Anybody, even from a purely professional point of view, would be interested in this type of experience and to capture it so that people can study what were the factors that helped this struggle. Alabudde n'abakulembeze okomye okujja kuba mufuna mpola ebisolo egisukkiridde. They overtax the small people. Muve kuboche bagonja bagenda kukoresha ebisirani. Pulezidenti alagidde aba UPDF okussa ebijjukizo okuli ekya Kanumwa Gaddafi, Samora Macha ne Julius Nyerere mu kifo ekyo olw'amaanyi ge bassaamu mu lutalo. Akawungezi Pulezidenti ayogeddeko ku mikutu gy'amawulire okuwenja akalulu ng'alabudde abagenda maaso n'okutiisatiisa abawagizi be. So please, we are now coming. Pulezidenti abalabula tuzze tusimbudde. You have been looking for trouble, you have been provoking, we are now coming. Kakati mutusomoozezza ebbanga ddene. Naffe nga mutusomoozezza kale katujje kubanga mwe mutweyitidde. Robina Nantale yakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV. Ate bo ab'ekibiina ki National Unity Platform balaze obutali bumativu engeri ebitongole ebikuumaddembe gye bibayisizaamu nga banoonya akalulu. Bakikkaatirizza nti bakuvunaana abasirikale ssekinoomu ku abo abazze babakolako ebikolobero bino. Okwogera bino babadde ku kitebe kyabwe e Kamwokya era nga balambuludde batuuseeko mu kunoonya akalulu ng'olunaku olw'enkya bali mu bitundu eby'ekalangala. Bannakibiina kya NUP balaze obutali bumativu ku ngeri ebitongole ebikuumaddembe gye bibayisizaamu wakati nga bakuba kampeyini za Robert Kyagulanyi Ssentamu ez'akalulu k'obwa Pulezidenti ekivuddeko n'abamu ku bantu baabwe okutuuka okulugulamu obulamu ekintu ekibeeraliikiriza. Mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire olutuuziddwa ku kitebe ky'ekibiina kino e Kamwokya, omwogezi wa NUP Joel Ssennyonyi ategeezezza nti ebitongole ebikuumaddembe bisussizza okukozesa eryanyi erisukkiridde nga bagumbulula abantu. Naye bino ebigenda mu maaso okutta abantu baffe, okubatulugunya, bangi bapookya na biwundu eyo gye bali bagezaako tusala sipiidi, bagezaako tunafiya, naye ffe tuli bamalirivu. Mathias Mpuuga, omumyuka wa ssentebe w'ekibiina mu Buganda, akulisizza Kyagulanyi yonna gy'asobodde okutuuka ng'anoonya akalulu wadde ng'ebitundu ebimu abadde tabituukamu wakati mu buvuyo. Ekimu ku byewuunyo nti akkirizibwa okutuuka mu bitundu ebimu n'etakkirizibwa kwogereramu, okuggyako ng'akkiriza okwogera wakati mu tiyaggaasi n'amasasi naye nga bayogera nabo bamaze okudduka mu lukande. Yeekokodde ebikolwa ebibatuusibwako abakuumaddembe n'agumya abo gye batannatuuka nti obudde bonna baakutuukayo. Era njagala kugumya abo Pulezidenti gy'atatuuse, tujja kusala amagezi abatuukeko. Agambye nti bali mu kukuŋŋaanya bujulizi okutwala buli wa byakwerinda yenna eyeenyigira mu kutulugunya abantu baabwe mu mbuga z'amateeka bavunaanibwe. Okutyobula eddembe lya bannayuganda mu kuviireko ddala mulimu kuteekebwako olukongo, kubanga mmwe nga ssekinnoomu mujja kuteekebwako omusango. Ye Robert Kyagulanyi Ssentamu naye avumiridde engeri ebitongole ebikuumaddembe gye bimuyisizaamu ng'anoonya akalulu ekiviiriddeko abamu ku bantu b'okufa. Poliisi n'amagye n'ebitongole ebikuumaddembe bibadde biruubirirwa kutemula nze ebiseera ebisinga obungi, kubanga abantu bonna bonna abambadde ku lusegere bentambula nabo mu motoka emu bazze batagetingibwa. Awadde ekyokulabirako eky'omusirikale wa poliisi Kato Wilfred Kubai eyali amukuuma eyamuweebwa akakiiko k'ebyokulonda n'akubibwa mu bitundu by'e Kayunga ng'ennaku z'omwezi lumu omwezi guno. Mujjukira nti n'omusirikale yatuweebwa okunkuuma gwe bayita Fande Katonga yali akulira security team eyo naye bamukuba eriiso mwalaba ekyamutuukako. Agambye nti poliisi eyitiridde nga kati batandise n'okukuba bannamawulire ababeera bakola emirimu gyabwe. Kyagambye nti si kya bwenkanya, bw'atyo n'ayogera ku mbeera ya munnamawulire we Ashraf Kasirye gy'alimu era nga yeetaaga okusabira kuba embeera ye si nnungi kubanga talaba era nga tasobola yadde okwogera. Ashraf ddala kitwalaba kyali kituufu, kye baamukuba kyamubetenta akawanga, obwongo bwe ne bufuluma.
amagumba ga kawanga gamu ne gagwa eweru ate amalala ne gagwa munda n'omusaayi ne gumuyiika mu bwongo. Naye twebaza Katonda nti abasawo baafubye okukola kye basobola okumunaazaamu omusaayi gwabadde guyise mu bwongo. Kyagulanyi agumizza abawagizi be nti gy'atannatuuka agenda kukola buli kisoboka okutuukayo ng'olunaku olw'enkya ayolekera Kalangala gy'agenda okuwenja akalulu. Irire nti olunaku lw'enkya tugenda Kalangala. David Tamale yakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV. Ate omujaasi wa UPDF eyakubye abantu 6 amasasi olunaku olw'eggulo e Rubirizi akwatiddwa mu kikwekweto ekikoleddwa ab'ebyokwerinda. Eggye lyetonze olw'ekyo ekyabaddewo era ne litegeeza nti ono agenda kutwalibwa mu mbuga z'amateeka avunaanibwe bo abantu abattiddwa baziikiddwa. Tenanti Kano Kasule idumira ekibinja kya UPDF ekyasatu mu mwenda Kafulo mu district ye Rubirizi yakulembeddemu ekikwekweto ekyokukwata omujaasi Godson Mutahire yakubye abantu 6 abafamily emu amasasi abasatu ne bafiirawo. Kasule ategeezezza nti omujaasi ono yabadde ng'agudde eddalu nga yasoose kwagala kukuba mukama we masasi nga bwe yamusegulidde yafulumye tenti mwe baabadde n'emu ku mmundu oluvannyuma n'alumba abatuuze. Kati singa yabadde emundu eri ogyekubi emundu yino olawo yagikubye yankubidde essimu nambulira nti omusirikale w'omu alabika agudde eddalu atandise okukuba banne mu balakisi. Fakisi yasose kwaga kuba kamanda we ne tenti yagikubye n'emundu yaffe nefuna damage ya section kamanda we then naagala n'okuba kamanda patuni kamanda we. Newankubadde ekigendererwa kye tekinnamanyika bulungi, waliwo abafamire abatakkiriza kulabikira ku kamera zaffe abategeezezza nti omuwala Olivia Ninsima abadde muganzi we nga yali amusasulira ne school fees ng'oluvannyuma lw'okusoma amukuba ekidaala endagaano omuwala gye yamenye bwe yafunye omusajja omulala e Kampala gy'abadde akolera. Lieutenant Kano Kasule yeetondedde abafamire n'akakasa okukwatibwa kw'omujaasi waabwe kati akuumibwa mu nkambi y'amagye Makenke mu district y'Embalala, wabula wandibanga waliwo ensonga ennene eyaviiriddeko Mutahirwe okutwalira amateeka mu ngalo. Nabisoni akikozire nkana bisoni okwekyakozire ensobi yakozire n'okukozesa embundu ya gavumenti kumala ebyeyeka. Namwandu wa Conald annyonnyodde ebyabaddewo nga bba ne balamu be basindirirwa amasasi nga yabadde yeekwese wansi wa kitanda n'abaana abapookeza mu ddwaliro. Sylvester Agubashongolire ssentebe wa district y'e Rubirizi avumiridde ettemu eryakoleddwa n'akubiriza abantu okusookanga okwerowoozaako nga tebannakola kabi. Karogu agokuba okulyaha n'okwega neyokola abaine ekiteekateeko ky'okuyita mutaayi waawe omanye omuwere nawe n'okugirota n'okufa waba oine ekyokufa nawe kitamotiise nawe mwegaruke ninga mwesaasire okuba abantu bagwa mu kikangabwa kusanga ekaneferwa abantu abatarwire okala abantu bafu mu mulingo ogutarugwe. Abantu basatu baziikiddwa wakati mu miranga. Damba Wizire ne Kiru Ramadhan be bakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV. Kitalo ddala ate ye akwatidde ekibiina kya FDC bendera Engineer Patrick Oboy Amriyat azzeemu okunoonya akalulu olunaku olwaleero oluvannyuma lw'okumufuuyira kamulali olunaku olw'eggulo. Amriyat atalaze district okuli Bukedea ku Minnesoroti ng'awamu aweereddwa enkoko asobole okuwuta mu ssupu.
We are going to Mbale, not Bukedde. Wadde nga akwatidde ekibiina ky'FDC bendira Inya Patrick lyatula olunaku olugu yafuyiddwamu kamala lino maaso obukosefu abutadde ku bbali addamu okunoonya akalolo. Ayambadde ggalubindi za mirundi ebiri era nga ne poliisi n'emwendulidde basajja bayo kumulondoola buli wabadde adda nga bakuliddwamu RPC Maxwell Ogwal. One people. Ku kyalo Kakyumbala ekisangibwa mu disitulikiti y'Bukedde Yapowa gyatandikidde okweja akalulungi naye alinziddwa nga muzira. Asisiku bategeezi kyamutuuseko olunaku olugulo abakuumadde bamufuyidde kamalali mu maaso kyokka n'abasaba okubeera abavumu kuba si wakussa mukono. Next year is a defining time for the people of Uganda to bring change to this country so that the owners of this country take over this country. Oluva abasirikale batandise okusindikiza abawagizi be ekintu ekibajja mu bibira netandika okwa Uganda oye! Atemye oye! Aluka oye! Sukusuku oye! yengedde mu bitundu by'ekumi ebirala n'akuba olukuŋŋaana olusembi okukisaawe kya Kumi Grounds ekisangibwa okumpi n'entawuni kansi ekumi n'abasaba okumulonda. Bw'avudde n'eyokedde ebitundu by'esoloti ebyenjawulo nga wakira buli watuuka asanga abantu bamundiridde ku makubo. Oluvannyuma po akomekkereza ku kisaawe kya Sulete poliisi posti ekisangibwa esoloti ng'ano abantu badde bamulindiridde. Abasimbi olw'omukwano gwe bamulaze n'abasuubiza okubakolera ku bizibu byabwe singa banabira bamulonze. And Museveni, when he's defeated, should leave power without any question. Ernest Kyaze yakusakidde Glen ku Lw'Abukedde TV. Kale webale nnyo munnaffe gwe tukyatambula naye tugenda kuwummulamu katono ekyo kibadde kitundu kyaffe ekisooka naye nga sinaba kuwummula akkiriza nkulage ku lupapula lw'oluganzi olwabukedde nalwo olwa nnusu lukumi mukwano lugule omanye ebigenda mu maaso. Bukedde akulembeze guli erigamba nti embeera ya Kayongo etiisizza ab'owino bamukuleetedde mu bifaananyi bwafaanana batiisizza etya Bukedde yabirina enkalu mu kuziikula Kanyama wa Bobby. Enkalu ziri ludda wa Bukedde yaziina bawambye abasuubuzi b'e Kawempe bane Sudaani ne basaba obukadde 100 omu bamusse n'ebirala bingi. Bukedde akuleetedde n'ebyemizannyo tobisuwayo waawo nawe alina omuyizi owa top class P1, P2 ne P3. Funa olupapula luno oluganzi olwa Bukedde luyambe omwana wo ali mu kiseera kino ng'ali waka. Tuwummulamu katono tudda n'ekitundu kyaffe ekyokubiri ekyagataliiko nfufu mukwano tokisubwa kubanga mulimu gano. Obadde okimanyi nti ddembe lyo okusaba ebintu ebiri ku mutindo ebikolebwa wano oba ebivudde bweru w'eggwanga?